ekiranti wano tulaba ba women MP. Where is money's MP? Twagala okumanya government where you please. Abasajja banyivu bakyaye government, abasajja balina obulumi, abasajja abamu tebakyana n'amaanyi ga kisajja, abasajja abamu tebakyasobola mentally, bafa psychologically, mental and physically. Balwadde lw'abakyala. Tulina ba step father bangi nnyo abaweeredde abaana era bakozesa abaana. Era tulina abantu bangi nnyo ba step fathers be twenyumirizaamu nga batukuza. Ffe tugudde mu maka g'abasiraamu ba Ajamis Kigundu. Baba we batwalanga baana ba Ajati Nuru Mpunguze so kweka musiraamu mu buzibu ngate nane ngata dati sizange ziraga nti no facts wazimiridde bazibada bano bote twakyalina side nze nina side. I have my legs to stand with Aj ono takyalina side nze nina side because according to my points zengata amumuleka abere wali kwa mna mawuli naye nze nina ensonga zange lwaki nkubira government omulanga ne President Museveni tunulira mu kintu ky'abasajja. Abasajja bali ekigo, bali ekitalya, bali eruzira, bamaze emyaka mukaga emyaka 10 mu kooti. Oli yamusiba twaleta kali. Neno kudobuzi tewamweta mu kooti, tajja mu kooti wali amuyambako, tewali akola ki. Nebaza nyo ba honorable, nebaza ba lawyer. Natukira honorable Nsereko ne musaba. Nakiza nga tewali wadde nusu emitwalo 2 wadde singa 10. Nebaza Council Baluti, nebaza Council Kasora, nebaza Nahawe Precious Ericon Company, nebaza Lutalo Ericon Company. Nina baloya be natukirira nga tewali wadde singa 10. Abantu bangi bagamba naffe batuwa sente okuwagira Aji oba okuyimene Aji. Njagala muganda wa Aji aveeyo wano agambe nti yali ampaddeko ku mitwalo 5 bakakaddeko ensimbi. Njagala aveeyo. Tetuli ku ssente, tuli ku bwerufu ne Aji mwana wa muntu. Waliwo ekigambibwa nti nyumba Tebana tunda ku kintu na kimu newe mpita wano Asani newe mpita muganda wa Aji. Muganda wa Aji ali. Muganda wa Aji ali. Jangu tata wangu. Uno. Tebana tunda ku kintu na kimu Aji. Nina abantu abali ku social media. Abagala Aji okumuwe sente. Laba waliwo mukyala bamutana nnono. Angambye muwa abana ba Aji bonna bawerere forever. Tata wa Aji uno. Tebana tunda ku kintu neki. Ebintu bya Aji bino. Osasula nyolekani. Aji mwali mpande kwa desingi wali nebapulida bonna kababera baloya Council Baluti mumulaba twawadera de 10 Council Kabega ali musango guli Council Kabega tawoza musango guli wansi wa milioni 5 naye tawoza musango gwanko ona le bonsa mumulaba misango emeka Council Basabe ona le Basabe mumulaba misango emeka bonna bavuddeyo kugamba twagala obwerufu Council Baluti mumulaba tasobola kujja mu musango nti omwe sente meka abantu bano bonna nga obalaba bo bandi badde balabe kikyamu ne babira kusayidemu so kino kitulwetera ku mwabya yawaba yani yawaba yagamba talina byapa nakwata Quran ne Quran eyogera ku mukazi Zulaiha eyawaiza Nabbi Yusuf ne bamusomya ka 10 neji mukazi wali bamutani Zulaiha according eri erinnya lyoyo omukazi boselako so nolwekyo twegendeza nnyo betwogera Nalongo wange jangu soko jologere ku side ya Ajat Nalongo njaga jayogere na watu genda yo kati Nalongo baba male to sonda sente lwache Nalongo sonda sente yainde woza njagala tuve wano muwulirize njagala tuve wano tugende mugamba gemoto bwe baba bagatunze saidi yaje tegamba mwaka tugende makawegalite kana tuwegali wemutundo wali wano yamani wemutundo wali wano amakata gatundibwa wegali mama Fina mpadde sente zizo wegali sente ojiraba nebyamba nina sente ndala zizo mama Fina yazi ali mufeya we otalewe zizo namwamba we baba okweyimirwa konna mwagala byabafana bitya mama Fina nina mukyala mutananno nali bweru yangene babagala milioni 10 okweyimirwa ali wadde kusasula sente Nalongo amakaga aje agere mutunde wegali tegaliwo tugende yo foka ku sente wagambye gasubidwa yagambye size aina right saidi ya mutala we tewali maka gatu ate njagala Nalongo aina ddembe lyeyogera ku saidi y'omwana obe yakaja aina right buli muntu asigale n'eddembe yatumaliriza mukwataganye ne Nalongo kaseera muganda wange ekinu bakumupayiriza ate ono muto wange
mukadde muze nawe ani mukulu ane era oli mukadde Nalongo kwefemu ani mukulu Nsonyi wakati tugende. akajogere mu Luganda kwa tamanyi Luzungu mpaka la ekyokutambula ng'olina omuntu kino kikulu. Twafiirwa Moza Radio, twafiirwa omwana ate kati gwe biwankalakata lwaki onkwatanga vidiyo ne Waruna wankute vidiyo era wotalina gikuddeko era wankutewo vidiyo era sekyuda yange eyagambye afune n'ey'omusirikale mpayiriza nnyo nti jangu tugenda kusanyuka Sango bafunye